singa omuntu Katonda aba akuyimusizaamu, kiki ky'olina okukola eri abantu ab'omu nnyumba yo? Sijja kumala kiseera kiwanvu kubanga ab'omu nnyumba yo buvunaanyizibwa bwo, si bwa muntu mulala. Nti nagulidde abaana bange sukaali oba abaana bange mbasasulira school fees, ne abooluganda lwo abali close, taatawo omuto, sengaawo, jjajjaawo, abo nabo obuvunaanyizibwa bwo. Naye bwe ntwala ng'obuvunaanyizibwa obw'ensonga Mukama Katonda bwakkiriza, bwebo eri omuntu gw'osanze n'omulaba ng'alina obwetaavu n'omuyamba, oba ne bw'oba tomusanze n'otandika okukola ebintu ebigasa abantu. Kantandike n'ekintu abantu kye tusinga okubuusa amaaso, okulyowa emyoyo. Nze Mohamed Kakiika ndi musajja musiraamu, ndi mukkiriza, naye neenyigira nnyo mu mirimu egikulaakulanya enzikiriza zonna. Ekyokulabirako ekyo ky'olaba ly'ettaka lye nnawaayo ku ttaka lyange mu kitundu gye nzaalwa e Nabalanga nkulagirire, n'empaayo ettaka eri Church of Uganda bazimbeko church eyo gy'olaba galipooleka, era ne neenyigira ne mu mulimu ogw'okusonda ensimbi ogw'okugizimba. Neebaza nnyo abakulu abaatutwala okusingira ddala omukulu Mukiibi Wilson Muzanganda n'abantu bonna abatukwatirako ennyo okulaba nga kyaki eyo ezimbibwa. Ekitundu kyaffe ky'e Nabalanga kye kifo ekimu abantu kye basinze ennyo okujjumbira, okulaba nga buli bintu ebisinga okwetaagisa gye biri. Tulinawo eddwaliro Health Center 4, tulinawo essomero Nabalanga Primary School, Nabalanga Muzirimu Umeya, tulinawo omuzikiti. Omuzikiti gwo sijja kugulaga kubanga kyekyo twaguzimba, naye ate ogwo gunze ng'omusiraamu gunkakatako. Toyinza gga nti nakoze kyamaanyi nnyo okuyambako mu kuzimba omuzikiti oba okuyimirizaawo. Naye tugezeeko okulaba nti ebintu byonna ebitukwatako tubikola, gamba ng'okulyowa emyoyo. Ate tulowooza nti eddiini yo yokka esukkuluma ku ddiini endala, zonna labanga buli ebakutuukirira. Tekuliiko kyaki ey'Abakatuliki, teriyo father lwaba agenda kujja ng'alambula, nesitema amatooke nakuwaayo nkoko esingamu obunene n'okumutambuza, buli kimu kyonna ekibeerawo. Yamba nnyo abantu bo, kazibeere nnyimbe oba nzikkiririzaamu oba sizikkiririzaamu, oba ddwa oba nzikkiririzaamu oba sizikkiririzaamu, n'olw'okukuuma obuntu bulamu. Kubanga gw'onooyita nti nze saabya nnyimbe, oyite ku lumbe lwa mulirwana wamwawo eyali jjajja wammwe oba omuntu wammwe gwe mwaliranga emiyembe, yabawanga ffene, yakutundulanga envunzi oba ki, nti nze bw'olaba ndi bwanzikiriza bwe nti sikkiriziganya n'ebyo. Mbeerawo naye nga seenyigidde mu bintu bitakkirizibwamu. Ensonga ey'okubiri yekwatagana n'ebyenfuna. Ne bw'onoolyowa emyoyo gy'abantu nga tobayambyeko mu byanfuna oba osiya ensaano ku mazzi. Nze ntera nnyo ebiseera ebisinga naddala bwe mansaza emiti gyange abantu mbawe enku, era ekyo kimanyiddwa. Singa kaali kalulu naali kawuuse nga buva, kubanga ennaku zino kyangu nnyo okufuna kyokulya naye kizibu nnyo okufuna oluku oba okufuna amanda. Mpa abantu b'omu kyalo kyaffe n'ebyetooloddewo n'ebyalo byonna kumpi Gombolola yonna, kuba buno bwonna obusanso nze sibutunda, nziwanga enku eri abantu bonna. Ate situwa abantu bokka, mpa n'ebitongole, nozayo poliisi Naggalama Nakifu Manaani, ezo zo zakimanyiira nti enku buli lwe zikendeeramu ne bagamba nti waaye yatumanyiza oluwa. N'amasomero ageetooloddewo oba bijanjaalo oba kiki, n'okuyambako okuteekamu amasannyalaze mu masomero, kuba essomero omuti guliyimirirako awo mu maaso, naye nga tebasobola bisale byakugayingiza mu ssomero. Okola nga kyonna ky'oba osobodde okulaba ng'oyamba ekitundu kyo n'abantu bo. N'ekisembayo infrastructure g'emakubo, wadde ddala nange ngayitamu naye amakubo mazibu, amakubo mabi. Ate agamu gaba maanoonefu nnyo, oba oyagala oba toyagala, nga olina okwenyigiramu, kubanga abatutwala osanga ekyokubulwa ensimbi si kyekikulu, naye batusuulayo nnyo gwa Nagamba.
amazzi ne gayita kungulu, abantu ne balemererwa okusala obutagenda mu nnimiro zaabwe. Olaba n'ebisolo nga tebisala, ne mubeera ng'olina okuimprovisinga. Nze njiyiza bridge, nengenda nensala emiti gyange nengireeta nengikuba nenteekawo ezimu temporary bridge zifuuse permanent bridge ne loole ziyitako. Naye ng'ekyo kyonna okikola kugezaako kulaba nti abantu eyo nno gyeri sitera kuyitayo, naye buli ngeri nteekeddwa okuyamba nti akolako ye wokka waayita. Naye oluusi bitulemerera ng'amazzi gasusse ne gayitawo. Naye kyonna ky'osobolanga okukola, oba ggula bigoma, oba kuteeka mu ttaka, oba kwongera, kikole nga ekiseera ekituufu bwe kiba nga kituuse.